RDC w'ekitagwenda Nicholas Nwagaba akola emirimu alwanyisa envuba embi okusaanya ebikozesebwa mu nvuba embi kazinga kyano nereke George mu disitulikiti okuli Kasese n'ekitagwenda. Monsike Nwagaba alagidde ab'ekitongole ekirwanyisa envuba embi okukwata abavubi bonna abenyigira mu nvuba embi tebakoye emise gino. Nyonka RDC wa kitagwenda nakwongera maani kwatara kimwe abantu abakutega abakosa obutimba buli kwatara kimwe abantu wano oteekateeka n'okutabariza owanje n'obiira waza Kampala mbanterera nyowe simu. Beja Frank Anzira amyoka adumira amaje agalanyisa envuba embi nga yagikidde mukama we Lieutenant Colonel Masitu Kahirwa asabye abatuuze n'abakulembeze bonna okulira awamu okulaba nga ebikula eby'envuba embi birenyebwa ku nfeete. Using good fishing methods, using good fishing practices, and we appeal to the public fishing communities or local leaders to work hand in hand or support us in fighting these illegal fishing methods. Meja Kanzira agambye nti ebintu ebikozesebwa mu nvuba embi ebiri mu bubiri Kasese n'ekitagwenda ebikumiddwako omuliro. Because if you add this money 1 billion and some money plus the one of yesterday Katunguru landing site, the other side of Kasese, it totals almost 2 billion. Sergeant Moses Kambeho akulira okulwanyisa envuba embi ku kazinga kyano agambye nti ebikokoto bino byagenda mu maaso. So nihanangiriza abashohi abari amaizi bamangu ekintu eki n'ekintu kyabo kiishe enkuru ky'obuzarwa kiishe bajajjaho tebabarekireho kandi nkireta entasya omu ihanga. Musa Masudi sente omwalo gwe Katongolo Kasese asabye gavumenti eyongere okunyumula muteekerefu g'envuba embi osanga ekinayamba abavubi okwenyigira mu nvuba ennungi. Gavumenti ereete ekiragiro ky'okukoma n'obwerabe takyatiira kyokka bakwate omuntu asohere kubi bagende bamukome n'abantu bareebereho. Ibirina Hayira akulira ebyokuvuba ekitagwenda ebaza President Museveni olw'okussa amagye ku nnyanja ekiyambye okulwanyisa emize gino. We realized a change in production. The catch has increased because they were protecting the lake and promoting good fishing methods. Gilbert Muhanguzi yakusakidde eggulu ku Bukedde TV.